Kano ke kadde kennyini we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde nga akasana keememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula wabaddeyo ebitundu eyo enkuba gye yatonnye era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Lira yabadde ewezeza millimeters 22.2, so nga ate mu Masindi zabadde ziweze millimeters 11.7, olwo mu Jjinja yabadde eweze millimeter 1.4. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya, bitulaga nga ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kidedde, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba mu masekkati g'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kidedde nga n'awamu enkuba ebadde etonnya, era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gukutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa, ekireetedde ebitundu by'eggwanga lyaffe ebimu okubeera nti byafunyeeyo ku nkuba. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu Kabaale okubeerayo n'oluwandagirizi. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakuba, era embeera eno tugisuubira okukyuka nga tusuubira nti nno ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'olweggulo tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Kampala n'emirala tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 27, ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu kibuga nga Addis Ababa tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansamyansa okweggulu, so nga ate mu Nairobi tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25. Olwo yo mu Dubai tusuubira omusana okwememula nga n'ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 38. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Ebisingako awo osobola okugenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe biri ku lutimbe gaggadde olwa UBC.